Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale nkwagala nnyo gy'osinzira okutulabira ali mu Uganda n'ali emitalo amayanja weebale kubanga ate obeerako kitaffe tukwebaza era tunyika buli alaba mu ndagaano y'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Omwoyo mutukuvu tulungamire otukulembere okuyita mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu. Amiina. Kakati waliwo akatambi ako musumbani era musumba Kayanja nga abuuza obanga agamba abasomesa emizimu mulekeraawo. Lwaki abantu mubasomesa emizimu? Nomanya buli muzimu namanya gwa, simanyi nabuzaana, simanyi kawuula, simanyi kakola eki. Agamba lwaki abantu tetubasomesa Kristo? Mulekeraawo mbu okusomesa emizimu, abantu muli boonoona, abantu muli dingana amawulire agajjamu omukutu. So ebigambo by'omukulu teba birungi kubanga ate biddamu. Kamukuweere wennyini omwewulirireko ng'agamba bannaaye temusomesa mizimu mugyesonyiwe. Sitaani yajja kubba kutana kuzikiriza. Ebyo n'ebyolowooza nti obimanyi ayinza okuba nga nawe yakulimba. Mmanyi taata w'abalimba katuje. We don't even know about the ministry of angels. But we are wasting our time teaching on demons. David said, I will lift up my eyes to the Lord. Whence cometh my help? Obuyambi bwo buva wa? Whence cometh your help? Obuyambi bwo buva wa? Your help, where does it come from? Buva eri Mukama. Comes from the Lord. Kakati lwaki atutunuulira Setaani? Why are you looking at the devil? Tulina okumumanya. You have to know the devil so you can fight whom you know. Bw'oba ng'oyagala okuggwa akazoole, if you want to lose your mind, goberera Setaani omunoonyereze. you research about the devil and study him. Kubanga alimba. He is a liar. Ajja kukulimba olowooze nti akuwadde amazima. Mulimba okuva ku lubereberye. He is a liar from the very beginning. He has never said the truth. Ojjamu kyesinga. You chase the devil omutuusizza. to somewhere. Omugane kakati gwe Setaani. You tell him, devil, muli bameka? how many are you? Agambe nti he will say, betwalinga eri ku kibaawo waggulu. we want to seal up there. Seremba ono ayinza obbabuulira. Pastor Seremba will tell you. Twalinanga garage. We had a garage. Garage eyo in the garage yajjangamu abalwadde. we would have the sick people in there. Abalwadde nga bangi. There were many sick people every time. Kati tusaba twalina ne prayer wall. We had a prayer wall. Kati abamu balisaba emigwa ab'enjegere nga tubateekawo mu prayer wall. Someone chains would put them on the prayer wall. Terera ntumuza mu garage. When they get better, take them to the garage. In the garage, emizimu nga gibeera bali. Demons would be there. Muyinza okuba muntu nga munaana. You may be 8 people. Kati gitandikako. So they start demons fighting each other. Someone asked the other person, why did you come here? Why are you revealing us? Why did you come? You know what's here? Now they have discovered you. The other answer, you fail to come. People who are insane from different regions. The demons in them are attacking each other. If we are making videos, you would be laughing. The demons in people would have a conference. When someone comes from fasting, full of the spirit, the demons will be quiet. They'll be like, Sirika. They're going to send fire to you. Whoever would come, has the young people, they want to show they have power. One was from fasting 7 days. Said, let me drive these demons out. I told you, don't bother demons. Some demons are liars. Some go slowly. Based on someone what he did. How did they come in? Ties kijalina najo. What's the protection? Kakati olina jatakako omusajja w'emizimu. So he came and laid hands on some demon possessed. He said, I send you fire. I'm from fasting. The demon asked him, where do you get the fire? You don't even have a matchbox.
You come here saying you have the spirit. You said you wasted your time fasting. You starved, you all hungry. It started attacking you. Someone from fasting, he got offended. He started beating, slapping the person. Quiet, don't say that. You're under my feet. The demon said, now why are you offended? Why are you beating us? Where is it written in the Bible you slap someone? The demons were teaching the brother the Bible who was fasting. The devil has never told the truth. Because there's no truth in him. You're spending your lifetime. You're researching about this and this and that. Jesus shows us. Asking demons, when they tell you, you have to drive them out. You have to send them somewhere. They say, we are legion. Send us in the pigs. Every demon took over 2 pigs. Because there were 2,000 pigs. The demons were 1,000. They were lying. They even lied to Jesus. Kale ndowooza omusumba Robert Kayanja omuwulidde. Oyinza okukanya naye era mu comment section awo ndabye abantu ayinza okuba 100% mutuufu ate ku side endala oyinza olaba nga ali 100% si mutuufu okusinziira ku musingi gwoliko. Katonda yatuyita mu ngeri y'enjawulo. Tulina okuyitibwa okwenjawulo. Our callings. I think osoma bakiba Efeso Bagalatia olabira the five-fold ministry. Tulaba abamu yabayita okubeera abatume, abamu abasumba, abulizi b'enjiri n'abalala. Okitegeera. So nze mbadde mmanyi nti oya kyemanyi buli omu alina okuyitibwa mu bwakabaka bwa Katonda. Nze siyinza buulira nga ggwe alina oyinza obutabuulira nga nze. Ate wano nga mu Uganda nze manyi kakati Musumba Kayanja yennyini ye miracle. Tugimanyi musajja waki byamagero. Kakati wetudda wewase Ennyonga ye w'abannabbi ba bulimba kubakubira ddala ku mutwe paka we banaawulira bubi. Tayagalira ddala akwesemeza nabbi w'obulimba. Okitegedde? Kati tugende ne Mutundwe. Mutundwe namwe mukimanyi. Bakusomesa okuva mu buwambe oba mu busibe mu ndagaano n'ebintu ki ebirala. Wetugenda waawala waliwo abalala bo bakisa. Bo bakisa. Waawa bangi. So buli omu alina okuyitibwakwe by the way. Wogenda no ku UCC. Bo ba muntu wa munda. Basomesa muntu wa munda ina man or ina person. Kati kyemanyi buli omu Katonda alina kye yamuwa okulukutiramu. Nze wamaba yampa kyaba amagero. Ate sijja kunyiigira gwe yawa kya deliverance oba gwe yawa ekyobunnabbi. Wabula ekyo Katonda kye yakuyitiramu kikole mu bulambulukufu bwakyo. Be open and straight. Katonda ye kyayagala. Naye kijja kuba kizibu ffenna tusomese byebimu. Kijja kuba kizibu. Kati kijja kuba kizibu Musumba Kayanja omuwala asomese ebya Tom. Kubanga si kwe kuyitibwa ki. Ate kiyinza okubeera kizibu Omusumba Tom omugamba buyaga Kayanja kola ebyamagero abantu bagwe. Naye takola ki? Tabisobola. Naye ate okusinza mu kuyitibwa kwe asobola era osabira omuntu n'abeera delivered. Era asobola osabira omuntu n'afuna ekyamagero. Okitegedde? So nze mbadde nsaba buli omu ayimirire mu kituli kye. Buli omu ayimirire mu kituli kye era buli omu akole okwagala kwa Katonda. Newe tunaddawo nti ate gwe lwaki obuulira nnyo emizimu, nti ate gwe nawe lwaki obuulira nnyo ekisa, ate gwe lwaki obuulira nnyo akawuula, ate gwe lwaki weesibye ku bannabbi b'obulimba. Okitegera?
naye ng'ojja kusanga omuntu okwo kwe kuyitibwa kwe nga nawe woolina okukwo. Kati ogamba nti tebadde bamusomesa mizimu, asimanyi from which aspect gy'osinziddeko okubanga ate ogera ensonga eyo. W'osoma ekitabo kya John 8:4 nti Sitaani mulimba ye taata w'abalimba, kuba kugambye nti Sitaani mulimba, wadde ne sinaali ey'oku church. Emizimu gigamba brother yakava okusiiba, gimukuba ebibuuzo, gikuleetera okulabika nga ate gwe oli weewe, gweoli fala, jujje emigezi. So kaakati ye mbadde nsaba buli omu akole okuyitibwa kwe, buli omu akole okusinza nga Mukama wamuyise era okusinza nga Mukama wamuluŋŋamiza. Kati buli muntu ali wembalirira. Lwaki wasomesanga mizimu? Yaweeyo embalirira. Oba emizimu gye yasomesa yali abuza abantu. Lwaki walinnya ku byamagero? Naye aweeyo ki? Naye aweeyo endowooza ye oba okwewozaako kwe. So nze mmanyi ekyo kye kiyinza okuba nga kikola ki? Kituyamba. Naye tuddaawo okwekuba ate gwe osomesa nnyo emizimu, ate gwe nga buli omu alingirize munne, kiyinza obutayamba era tuyinza okuba nga atulaga nga abali disorganized. Naye ng'ate emizimu gyo gyegiri era abantu bali tormented. Era naye akyogedde batera okujjawo ku channel ki? Ku channel 44 batera okujja ku Miracle Center Cathedral nga bali possessed n'abasabira ate ne gibeera so violent. Okitegeera? So nze kyensaba era omuntu asobola okuva ku Miracle ng'afunye ekyamagero n'agenda ku UCC n'atereza omutima gwe. So kisinzira okuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu kwakoze ki? Omwoyo Omutukuvu gwakuluŋŋamizza. Naye nze mbadde nsaba buli omu alime olulimbi lwe, buli omu alime olulimbi lwe, buli omu akole ekyateekeddwa okuba ng'akola, atuleme kuddaawo kwerumaaluma ng'obukoko. Buli omu aleme kwekwasa gundi. Kyalika abantu baganya olokoka gundi yabasomesa emizimu, kyalika abantu baganya olokoka owebyamagero abasiruwaza, kyalika abantu baganya olokoka ABCD. Atuleme kubeera ate nga twekwasa, wabula tukole okusalawo okulungi ate twongere okuba nga abantu tubanyikira ddala mu kigambo kya Katonda, bategeere amazima n'amazima agabafuula ab'eddembe. Mukama wabanga ye yakuyitamu okwo okuyitibwa nga yakugamba kulukuta wooti, kulukutiraawo, tokkiriza ate kubanga olimbibwa ove kuyitibwa okutuufu kuba bakugambye lwaki osomesa emizimu biki lwakuba nti naye akyogera ate somehow muwagira. Kubanga kagule waliwo enjigiriza nga yeetaaga abantu bakoze mu mwoyo, especially ogenda deep nnyo mu byama by'omulabe Sitaani. Nti ono omuntu atannakula Sitaani agenda muleetera okuba nga yeekonda eminga, nga buli kantu Sitaani amulaganga otambulira ate mu ddogo, otambulira ate. So omuntu ajja tuuka nga everything is demonized, nga buli kimu akikola analysis, ne analysis akola ya mizimu. Kyaleka abandoga, kyaleka ebujjajja, kyaleka ebukojja, n'abeerawo waatyo. Naye abantu kanisa tulina okuba nga tubalansinga. Kasavu kanyama okubuulira enjiri. Anti olina obabuulira ku deliverance, anti olina obabuulira ku Yesu ebyamagero byakola, anti olina nobanga you balance. Kasitanga byonna obikola mu light direction ate mu kuluŋŋamizibwa okw'omwoyo ki? Okw'omwoyo Omutukuvu. So simanyi oba okkaanya n'omusumba Robert Kayanja awalampye abongedde okuba mbu nga bayigiriza abantu emizimu mu kifo ky'okuyigiriza Kristo. Twetaaga kumanya only one person, ye Kristo Yesu. Ebisigadde tetwagala kumanya. Kakati simanyi oba how will you fight your enemy ate nga your enemy otokoze ki? Tomutegedde oba tomumanyi. Kale ndowooza nnyinza obutasukkako wano, ojja kumpa comment section yo. Ndaba nti kati tulemereddwa okuba nga buli omu amanya ki kyateekeddwa okukola
nitandika kubanga ate twekuba ffe bennyini gwe tosobola kubeera nze ate nange esobola kubeera ggwe kati ndowooza buli omu akola okuyitibwa kwe ajja kuwa accountability kusinziira ki ku kigera ate ekyo ekyakola ki ekyamuweebwa. Gamba Yesu nkwebaza olwaleero kuwa obulamu bwange obeera omulokozi era mukama waabwo. Nsasira obutali butuukirivu onaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda tusabidde. Amina era amina ddala. Kale ndowooza kanetoolemuuko katono weekomawo bingi bye tugenda okuba nga twogerako. Simanyi oba okkaanya naye nti okusomesa emizimu oba anything related to demons kiyinza okuba nga ate ngo si kirungi. Kiyinza okuba nga si kirungi. Naye bantu bangi basibiddwa naye nga tebeezuula, naye nga ate we bamuyigiriza asobola okwezuula n'amanya. Ate weewaawo bangi ate nabo abongedde okuba nga beesiba nti n'ekitali mizimu kubanga bamusomesa nnyo ku mizimu ku sitaani n'akomekereza ng'akoze eki nga yeesibye ye mwennyini mu ndowooza. Ekintu ekirala ky'olina okuba nga ate omanya nti sitaani mulimba ye taata w'abalimba. Sitaani naffe abaamukolera si byonna mu bye yatulaga byali bituufu. Naffe bennyini atulimbalimba dde olaba alimba Yesu. Sitaani yalimba kakati gwe gwani gw'atalimbe. Kale kanetolemu Katonda yakoma bingi bye tugenda okuba nga tetwogerako. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.